tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale mikobe mu Luganda oba mu Lusoga Bwejira yagala Luganda basebo ni banyabo tusangayire eno okubabonaku muzikirize njogere mu Luganda kubanga abantu abamu bayinza obutantegeera. Njagala nnyo okubaaniriza mwenna baganda bange naddala mmwe abavubuka bato bange. Nze kati njogera nga senior youth kubanga emyaka gitandise okumpubira akawero. Tegiyiseewo myaka mingi nga nange ninganga mmwe nga ndi youth. Naye kati ndabika sikyakwalifyinga kubeera youth. Kitegeeza ki? Tetulina budde bungi baganda bange. Buli kye tulina okukola tulina okukikola kati. Omusajja omu omugezigezi France Fanon yagamba buli mugigi guyina okumanya oba okuzuula omulamwa gwagwo. Kati ogwo omugigi gusalewo oba okugulyamu omulamu ogwo olukwe oba gutuukiriza omulamu ogwo. Kyemanyi nti omugigi gwaffe gwazuula omulamwa gwagwo era ffenna twasalawo okugoberera omulamu ogwo tuguguse. Kale nno njagala obbaaniriza mwenna abavudde Ebule ne Bweya, abavudde Ajumani, abavudde Ebugiri, abavudde Moyo, abavudde Mbalala, abavudde Kasese n'abalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bw'otunula wano olaba ekifaananyi ekya National Unity oba okwegatta kw'eggwanga. Kubanga guno omulamwa si gwa ggwanga limu, si gwa ddiini emu, si gwa kikula kimu, wabula gwa bannayuganda ffenna abaagala enkyukakyuka. Basebo ne bannyabo twabanjulidde oludda lwaffe oluli political oba platform eri political gye tugenda okuyitamu okuyingira mu kalulu gye bayita National Unity Platform. Naye tekitegeeza nti baganda baffe ne bannyinaffe abava mu bibiina oba ebitongole ebirala ebyobufuzi tubasuula ebbali. Twatandika ekisinde kya People Power okugatta abantu bonna abayayanira enkyukakyuka okuva mu bibiina ebyenjawulo, okuva mu bawanga ag'enjawulo n'okuva mu bikula ebyenjawulo. Naye era nga bwe mubadde mulaba bannaffe nga batuyeeya, ate nga batuyeeya mu butuufu nga bagamba tugenda mu bigezo ebyokulonda naye tetulina senta. Ndi musanyufu bategeeza nti olwaleero tulina senta. Senta eyo bagiyita National Unity Platform. Ekisinde kyaffe ekya People Power kigendagenda mu maaso nga gwe mulamwa ogutugatta ffenna oba alliance oba coalition. Era twatandika dda tukyagenda mu maaso era tujagenda mu maaso okwatagana ne bannaffe bangi abatwegaseeko mugendo guno newankubadde nga babibiina byanjawulo ate n'abalala bajja twegattako nga bwe tugenda mu maaso. Baganda bange walibaddewo okweveera kw'amaanyi naddala mu bavubuka nga tebettanira nnyo nsonga za kulonda. Lwaki? Ng'ebifo bino eby'abavubuka ebiseera ebisinga gavumenti teyagala nabyogerako, teyagala babuusa nti wali okulonda okwo. Ne weesanga ng'ebifo bino bijjuziddwamu ba RDC, ba DISO, ba PISO n'abalala abakozi ba gavumenti. Naye nga bino ebifo byammwe abavubuka. Kale nno twagala okubawendula mwenyigire mu kulonda kuno nga mwesimbawo oba nga mwenyigira mu kulonda. Mubuuse abantu mbagula amaaso bamanye nti bino ebifo byabwe. Ate kuno okulonda nsaba bannange tukukozese nga springboard ate tutwale mu kulonda okulala. Kwegamba mu bufunze 2021 mission yatandise dda. The election has already begun. Njagala n'obajjukiza bannange nti tekigenda kubeera kyangu. Bagenda batiisatiisa, bagenda bakuba emiggo, bagenda basiba, era n'abamu ku bannaffe batandise dda obbatta, era abamu ku ffe bajja batta. Naye njagala obbakakasa nti tugenda kuwangula. Tugenda kuwangula kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe. Tugenda kuwangula kubanga bannayuganda bali ku ludda lwaffe. Naye okusinga kwa byonna tugenda kuwangula kubanga Katonda ali ku ludda lwaffe. Goba kwoni yenna era nammwe mbakunga mugobe kye bayita scientific election. Tewali kintu kye bayita scientific election nakyemalira atufuga
n'abo abamulya mu ngalo. Kino bakitandikawo ng'ekiwaani ekyokugezaako okutwawula ku bantu. Batya nnyo obubaka bwe tuwa abantu, ensonga lwaki baagala tugende mu kulonda nga tewali campaign. Fe twabagambirawo nga tetubekwegeredde nti tewali bintu bya scientific. Tujja genda maaso n'okutuuka ku bantu, era nammwe mbakunga mutuuke ku bantu mubeebuuzeeko. Singa twalina okugoberera bino ebintu bandikoze kye batugamba okukola. Minisita w'ebyobulamu yennyini Betty Ruth Achenge mwamulabye ng'akuba laale, mwamulabye ng'akola procession. Kitegeeza nti talina kyatugamba kati. Ne baminisita abalala bonna mwabalabye. Ate n'omukulu atufugisa obuwumbula bwe yavuddeyo yamuwaanye buwaanyi. Sebo Mr. Museveni naffe tukulinze otuwaane olw'okutuuka ku bantu ne twogera nabo. Kubanga nga bwe kitalina buzibu mama corona okutuuka mu bantu, era tekirina buzibu tata corona okutuuka mu bantu. Njagala kumaliriza bwe mugenda mu kulonda kuno mukukozese okukwatagana okuzimba emirandira oba structures yonna gye muli. Kuba kuno okulonda si yenkomerero wabula ate kutandika butandisi. Kitegeeza nti mission 2021 etandise ate egenda maaso. Njagala okusaamu ekitiibwa abakulembeze baffe ab'ekiwayi ky'abavubuka. Honorable Francis Zaake, weebale nnyo okutuwa amaanyi. Your wounds and your pain embolden me more. You humble me when you say I inspire you, because you know you inspire me a great deal. So njagala obeebaza mwena abakulembeze, Honorable Zaake, Comrade Natabi, Comrade Angela Namirembe, Comrade Sasi Mavini, Comrade Strike Machine. Kindly stand up. A strike machine, eh? A strike machine, eh? That gentleman. Let me keep it to myself. So with that, ladies and gentlemen, I want to salute all of you, and I want to charge all of us. Because mbadde njogera Luganda. Njagala mwenna basamu ekitiibwa, era tuve wano nga mbacharginze tugende tukole kuba bannayuganda batunulidde nnyo bannange. Bannayuganda batutaddemu nnyo essuubi, bannayuganda batutaddemu nnyo obwesige, ate nga kino tusobola okituukiriza kuba amaanyi gonna tugalina, tuli bavubuka. Tewali nsonga yonna yonna etulemesa kutuukiriza kye twagala kutuukiriza, kubanga ekiseera kye kino, obudde bwe buno, ate era abantu yeffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange.